nga sinabera nga nkuwa story ya Kuluthum Bujingo na biki ebigenda maaso bannange eno story yange ensoso okubeera nga nkola mu mwaka 2022 nera njagala okwebaza nnyo ba SMX Media subscribers abo ba SMX Media Kings and Queens bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala ngeje mukimanyi muni ate waliwo concert site waliwo bivulu tebakkiriza tegeka kintu kyonna munnange celebrations twas tutte back in age edda nanti bu Christmas tree bwe twatimbanga ko balloon nga kulusooka lwe bookya ne bookya ebipiira mwana wattu nabadde sina kyakola nenjoyininga celebration yabadde awo we nabadde munnange nati nga abantu bookya kalitunsi babuyita batya Christmas tree nga bali mu kubeera nga bayokya munnange ne twokyawo abantu enduulu nevuga munnange ne tuddayo mayumba gaffe ne twebaka nenjagala okubaagaliza 2022 omulungi ba SMX Media subscribers naye kennyini ate nakubeera nga osubscribinga osobola otwegattako nga osubscribinga no ku SMX Media ffe wano tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa story wegiyayo tugikolera nebaza nnyo ba SMX Media diehards abo babaddewo nga buli story gyenteekayo bambi bagiraba mwebale nnyo mwebalire nnyo nnyini ddala katutandike story yaffe ensonga za Kuluthum actually kansoke nkulengere bu audio buneno osobola otegeera exactly waje tulaga kubanga ensonga za Kuluthum ne munnewe gwe yakafuna ebintu byeyongera kubeera nga bitabuka on top of that ate abantu batandise okubeera nga basaturatingirako ekifaananyi kyanga Kuluthum ali wamu ne Pastor Bujingo ate mumanyi ebya Bujingo ne Susan Makula bikyali mu kooti ate Kuluthum gwe yafunye ate naye yamubbye ku muntu mulala kwegamba abantu balinganga bayagala okugamba muni n'abanene bali mu kifaananyi balina abantu baabo oba abagala baabwe balina bababba ku bantu baa naye kasooka tuwulize bu audio buneno bwa mirundi ebiri then nkuddire kikazi gwe kinna lusumu simanyi lusumu simanyani gwe kivedevede ntuuse maama bugiri tasooka okukwetondera nga sinayogera na kirala maama tusonyiwe obuyisiraamu butusonyiwe Mama, kiki ekyo kyotatuuza tukimanyi olina pusikati omunene yagejja alinga alufadi naye lwaki tomutuuzako wansi pusikati yakugajja erina akulinga akayindo otafiire lwaki towummuza pusikati oyo atawummula wakula otya kyekimweno kyekimweri kyekiwakiso mumakalisa kikyewabujagali kikyewani maama wakula otya gwe atatuuza pusikati oyo omunene eyagejja alinga emotoka ya alufadi 2020 wakula otya maama malusumu simanyi biki tuula tereera wuyo maama newaabujagaali omaze okuva ewaabujagaali maama newoomukulu omuntu tannawummula na myaka giwera myaka ebiri mangu ago n'otandika okumugattika mu bitama ebitama n'obukaaya omusajja omukatuliki yayimba n'agamba sapule muzambulemu naye mwana gwa malusumu simanyi ani obukaya busuula eri mama bukaya ku bukaya byokwese mu bukaya omwonga byazze ne byeteeka stamp ku ggulu ensedduka kubanga oli muzibu abantu obagattise nnyo mama bugirita tusonyiwe omulundi omulala malusumu simanyi malusumu mama kyonna kyekiri tuula wansi tuuza pusikati wansi munene tukimanyi munene mukakaayo ako koyambala munene yagejja alinga alufadi mutuuzeeko wansi mutuuze mukwano tuuza pusikati wansi omuyonjo omutono gutyamya enkoko ekinsuti tukimanyi wakyamadda kakyama amamera bwe tunakukola ogenda kumenyeka bumenyezi naye maama mukama akusaasi ye maawe katonda ntawanya wakitagenda kukusaasira nandigambye katonda akubeerera ekisa kyo takiyina yakisangula kuba wanaabuuka ensonyi wazinaaba amangu ago omuntu tanneebaka amangu ago ofunye laavu empya laavu mu bwangu laavu ku laavu maama tuuza pusikati omunene eyagejja alinga alufadi modo 2020 ennene eyo tuula tereera owulidde weesiiga ebigundi byo bye weesiiga osiba obukaya bwobwo bwosiba owulidde naye maama onaddawa ku lunaku lwa kiyama tukulinze gwolowooza omukulu gyali yeebase bulungi gwolowooza gumuli wamu maama alufadi eyo nga evuga bantu
mama isima Alexis yamuvuga maze okuvuga Alexis uyo bazanyi b'omupiira uyo wabujagali mama emotoka yetatuuza ku bantu yakuleetye taboola nabitako limba kakanya busungu bwonzo ontamye malusumu simaye mulukomu simaye mani tuuza pusikati wansi mama gituuze tuuza tukimanyi nene nnyo twala erina ebifo etwala abantu musanvu naye kakkana lina ekkubo liku express Entebbe highway ogenda kugwa mu Lubigi kakkana pusikati mutuuze ebyobusika wabifuna tuula kakkana mama lero sigwe kyesiga black opalo enchana osige miwa maluni kamera ku kamera nze ne unyana bakuga nti oli mu Lubigi not beautiful my dear tula kakkana ekisoko oli munene nnyo figures tezitunda tula kakkana tula kakkana omulungi wange tula kakkana tula my dear you're not beautiful tula kakkana size ezo zitula nezikakkana big mama's house tula wansi Alvin the cheap mox tula mukwano tula Fiodero tula nyoke mana nze nkulira taata oli ngo musino onja Samira nze nkulira taata oba nze nzala jajjawo oba nze nkulira ekika kyewamwe dagamye nzija mu kamwa gwe nzija mu kamwako mazi tomanyi sikumanyi nzija mu kamwako va mu inbox z'abakazi bange kyenjagala okugamba bwe olaba nga kyamanyi va mu inbox z'abakazi bange nyamba genda obulire jajjawo linga emmana manyoko toddamu kubisa mu kamwako mizi abakazi boyina obaswaza gwe balina abakazi gweolina oli mufumbo obuloza mbu bulimbwe maraga wasa oyasama toddanga mu kusiriwala toddanga mu kwasaamirira va mu inbox ya mukazi wange owulidde tomanyi sikumanyi ate era saagala kumanya baako wookoma sina kyenkumanyiiko sina kyenkwagaza mazi olinga emmana omanyi bannayuganda mulina enjogera egamba mbu Kiyuganda kinyuma bannange Kiyuganda kinyuma kyo kituufu Kiyuganda kinyuma naye nga tekinnaba kubeera nga kinyumira ku ggwe Kiyuganda kinyuma nga social media tenaba kubeera nga ekwataakinga nga ggwe ng'omuntu naye wowulira nwaga amaloboozi omu asooka ali mu kubeera nga akwasaganya Kuluthum ali mu kubeera nga amuvuma omuntu gw'otalinaako Luganda atali maama we atali jjajjaawo omukyala omufumbo omukyala alina n'abaana naye gwe n'omuddako n'omuvuma naye wano ku social media za Uganda ekyo si kipya omuntu takumanyi takusuzangako takulabangako physically akuwuliddenga mawulire naye n'afiiringa so much touched naye ate obuzibu obuliwo n'otuuka okubeera ng'okozesa ebigambo ebinene ng'ebyo naye mu kubeera ng'oyo akozesa ebigambo ebyo abadde avuma Kuluthum ate n'eddoboozi ly'omusajja ly'owulidde nga ligezaako okubeera nga lirina gwe livuma nga okuwemula n'agagambo aganene ng'alina omuntu gwali mu kubeera ng'awoninga muvire ku Kuluthum gambibwa mbu ye mwami omupya Kuluthum gwe yafunye nera ye waddembe ndooza bannange olaba justice ndika ka message bu message ali mbagama bave mu inbox ya mukyala ola just ka message bu message katuusizza ensonga kwezo kati ate olwakusanga ng'omukwatako ng'omuwahaaga oba ng'otambula naye kyekinaddirira Kuluthum kyayika wakussa abantu kati ate yawoninga dda n'oli omukyala yali ali mu kubeera nga complaininga ye n'agamba bannange ensasa gegenda kubeera wano era ze couples ezimu ezitandikidde mawulire n'ensasage nera wano ku SMX Media tugenda sigala nga tukiipinga amaaso ku zo tulabe wa exactly wa gye birina okubeera nga biggwera wano ku SMX Media fe tukikola tukubeera ne stories buli lunaku buli ssaawa updates zonna na Dam Entertainment Industry tugenda beera nga tuzikuwa gwe gubanga omunooni gw'ogusoose okulaba YouTube channel eno kankusaba subscribe nga wano ku SMX Media ebisigadde obitulekere tutambula ne bannaffe aba Hauha Derrick Investments bakugamba nti neera bagenda beera nga asaganya ensonga yokola finishing w'ennyumba yo naye nga bakozesa ki nga bakozesa mayinja mu design ez'enjawulo mu bika eby'enjawulo abana ba Hauha Derrick Investments abasangi osobola bakulako enamba y'essimu gy'olaba eri ku screen ng'oyagala okukolera interior w'omunda oba ow'owa bweru bagenda beera nga bakikwasaganyiza compound naawe kennyini ayagala amayinja nga gw'owulira oyagala bagulako oba basuubulako osobola bakulako enamba y'essimu n'osobola okubeera ng'okwasaganya bizinensi nabo amanya endoboozi sigadde nze mu SMX. Happy New 2022.